ate tewali munnayuganda gwe tumanyi kati ali mu danger zone. Ambassador ekisembayo kyange abannayuganda baliyagadde okumanya bannayuganda bameka ababadde bali mu Sudan eyo bannansi bannayuganda nga Sudan bebadde ina oba omuwendo tegumanyikiddwa. Kakati ffe omuwendo kwe twalina kubanga embassy etwala obuvunaanyizibwa okubirizibwa Uganda buli ayingira abeere nga yeewandiisa. Kati ennamba yali yeewandiisa era betwagezaako okulaba nti tukubira omulanga okukakasa nti no tujja nabo ennamba eri mu bantu 300. Naye sisobola kugamba nti beebo bokka kubanga wayinza okubaayo bannayuganda ababa tebagadde kujja kwewandiisa kati basobola ennamba okusukkamu oba okubanga abalala bali walako bali bweru wa Khartoum oba abalala nga tebandyagadde kubeera nti nno bakomawo eka ne bakigenderera obutajja kwewandiisa kubanga ne mu baakomawo mulimu betwegayirira obwegayirizi nga baali tebaagala kujja ate abalala ng'akugamba n'okugamba nti nze saagala kunteeka ku lisiti bwe mba naabeerako ku lisiti awo sigenda ng'era olinamu obukakafu nti lisiti si yakuteeka mu pabuliiki wabula ya gavumenti kumanya bagiranga olwaleero we twogerera nga tusigazzayo ennamba ku 300 abaali beewandiisa nga tusigazzayo ennamba y'abantu 13 bokka abakyali mu Khartoum mpozi n'omu eyasala n'agenda Egypt. Naye tugenda mu maaso n'okunoonya bw'wabaawo abalala bonna ennamba zaffe twazigaba ku mikutu bw'wabaawo bonna be bafunye era tubaaniriza tujja bongerako ku nnamba tusobole okuyambagana n'emikwano gyaffe abalabika nti bakyali eri tulabe nabo gavumenti bwesobola okubayamba bakomewo eka. Bwe lwali Iraq baafuna ki, Somalia bafunye eki, n'ogamba nti Yemeni balwanye emyaka bafunye eki, Syria bafunye eki, ogenda okutunuulira ng'entalo teziriimu kalungi era n'enkubiriza bannayuganda bonna okukuumanga emirembe. Naddala abavubuka abatera okukyamuka olwa firimu ze balaba n'alowooza nti nange wano nsobola okikola mbagamba nange mukakkane olutalo bwe lujja mu ggwanga abadde omugagga enkya tosobola mulaba akeesa enkya nga musabirizi talina wadde ekyokulya n'ogamba bino ebizimbe bibadde byange nga mu nnaku lumu byonna biyise ku ttaka. Kale bannange ŋŋamba tubeere bannayuganda abeebuulirira n'ebigudde mu mawanga amalala, tubeere bannayuganda abalumirwa eggwanga lyabwe n'obutebenkevu bw'eggwanga lyaffe Uganda. Ensonga yonna ekwata ku Uganda ng'eggwanga etukwatengako ffenna nga tetutunuulidde ddiini zaffe nti nze ndi wa ddiini gundi n'oli wa ddiini gundi, tetutunuulidde kabira nze ndi kabira gundi n'oli kabira gundi, tetutunuulidde nzikiriza zaffe ez'ebyobufuzi, ffenna tubeerenga munnayuganda omu.